Bagamba mu Kampala waliwo omusajja amaze emyaka 3 nga teyeebaka wadde n'ekiro ekimu. Alina ssente, alina amamotoka, alina ennyumba emuyenga etunudde mu kibuga kyonna. Naye buli kiro ekibuga bwe kisirika era n'embwa ne zirekeraawo okuboggola, osobola okuwulira mu nnyumba eyo okutambula, okukaaba, okwogera n'omuntu gw'otayinza kulaba. Amannya ge ye Bosco, era kye yakola ekiro ekimu mu kasenga ako akatono e Nateete kyasaanyaawo emirembe gye gyonna. Sigala nange. Amannya ge ye Bosco Kizito, yakulira Kawempe, ekika ky'obuto mw'oyiga nga bukyali nti enjala si mugenyi. Enjala yali emu ku kintu kye basulanga nakyo mu kisenge. Era bwe yawasa Maria yamusuubiza nti ajja kumuwa obulamu obulungi. Yali ategeeza buli kigambo. Naye ebisuubizo byangu okukola ku lunaku lw'embaga. Wabula bikaluba nnyo okubikuuma ng'ensawo zo zirina ebituli. Buli kimu yakikola. Yayozanga emmotoka ku luguudo lw'Ejjinja mu bunnyogovu obw'okumakya ennyo. Yasitulanga amabaati mu bifo ebizimbibwa entindo okutuusa omugongo lwe gweweta ng'ogw'omusajja omukadde. Yatundanga ebinyeebwa mu paaka ya takisi ng'ayimiridde mu musana okutuusa emimwa gye lwe gyayatikanga. Obulamu bwali bwa kusoomozebwa. Naye baali wamu, era Maria teyeemulugunyanga. Yafumbanga akatono konna ke baalina, oluusi akawunga n'omunnyo byokka, era ng'amumwenyeza emitala w'emmeeza ey'entono n'amugamba nti, Bosco, tukola naye tujja kumalako ffenna. Olwo Maria yafuna olubuto, era buli kimu ekyali kyakalubedda kyafuuka ekitasoboka. Ssente ez'obupangisa zeeyongera, ebisale by'obujjanjabi byatandika. Maria yali takyasobola kukola, era kati Bosco yali afuuse omuntu omu ng'aliisa emimwa 3, omu ku bo nga tannazaalibwa. Ajjukira ekiro ekimu ng'atudde wabweru w'ekisenge kyabwe Nateete, ng'atunuulidde eggulu n'abuuza Katonda, olinnyamba? Yo ndaba n'okundaba. Mwattu Katonda teyamuddamu. Naye waliwo ekintu ekirala ekyamukolera. Erinnya lye yali Silver, omusajja gwe yali asisinkanye mu kifo ekimu ekizimbibwamu emyezi egiyise. Yali avuga emmotoka ekika kya Prado. Bulijjo yawunyanga akawoowo ak'ebbeeyi. Bosco kyamwewuunyisa nnyo engeri omusajja yatandika ng'omukazi ow'akaseera obuseera ng'aggaggawadde bw'atyo mu myaka 2 kyokka. Lumu akawungeezi yamusanga okumpi ne paaka ya takisi ng'atunudde wansi ng'abala ssente entono ze yali asigazza. Yatuula okumpi naye, yasirika okumala akaseera, awo n'amugamba, era agamba tasobola kwerabira ebigambo ebyo. Bosco, watya singa nkugamba nti okubonaabonako kulina olunaku lw'okuggwaako? Bosco yamutunuulira. Yamutegeeza ku kibinja ekimu olukuŋŋaana bwe yakiyita abasajja ab'obuyinza, abasajja abayambagana okusituka. Yamugamba nti bamuyunga ku mikisa, ku ndagaano, ku bantu abali mu bifo ebya waggulu. Era yamugamba nti singa abeegattako mu myezi mitono tajja kuddamu kubala ssente. Yali afunye essuubi, omusajja agwamu essuubi tabuuza bibuuzo bituufu. Era bw'atyo yamutwala mu lukiiko. Mu nnyumba ewalala e Nigeria emabega w'emiryango emiddugavu waaliyo abasajja eyo. Abamu nga bali mu masuuti, abamu yabategeera okuva ku TV. Baayogera mu bukkakkamu, baamuwa caayi, baamuleetera okuwulira ng'alabibwa,
era awo ne bamutegeeza ebbeeyi yaabyo. Omwana w'omubereberye nga tannatuuka ku mazaalibwa ge agasooka, Bosco yayimirira okugenda era yabagamba nti nedda, bw'atyo yatambula n'afuluma. Naye ekiro ekyo ng'azzeeyo ewaka, Maria yakaaba mu tulo olw'enjala era n'agalamira awo mu nzikiza ng'atunudde mu kisenge kya waggulu ng'awulira nga talina mugaso gwonna. Nga wayise ennaku 3 yaddamu okukubira Silver essimu. Omwana waabwe yazaalibwa ku Lwokubiri era bamutuuma erinnya Christopher. Yali mwana mulungi, amatama amasavu, era yakwatanga engalo n'agikwata n'aginyweza nnyo ng'alinga eyeesiga oyo omuntu gw'akutte mu ngalo n'obulamu bwe bwonna. Ekyo yakikwata n'agezaako okwerabira kye yali akkiriza okukola. Naye Silver yasigala amukubira essimu. Ekiseera kinnattera okutuuka Bosco tubaleetera okulinda. Nga wayise emyezi 7 kya Christopher azaalibwa, Maria yatambula okugenda kw'okukyalira nnyina e Masaka okumala wiiki emu. Era yaleka Bosco n'omwana waabwe. Agamba tajja kunnyonnyola mu bujjuvu ebyaliwo ekiro ekyo kubanga tasobola, ne kati emikono gye gikankana buli lwalowooza ku nsonga eyo. Yagamba abantu nti yafiira mu tulo. Maria yakomawo okuva e Masaka okuziika omwana we. Yamulaba ng'akaaba ku ntaana ye entono e Lubaga era yawulira nga tewali kintu kyonna. Yali yafa dda munda. Mu myezi 3 byonna Silver bye yasuubiza byatuukirira. Omusuubuzi omu okuva e Mbarara yamukubira essimu nga tamumanyi n'amuwa endagaano y'okukola ku by'entambula. Olwo omulala okuva Entebbe, connections zaatandika okulabika ng'obulogo, amasimu okuva mu bantu be yali tasisinkanangako, enzigi nga zeggula nga takonkonye yadde. Ssente zaatandika okukulukuta ng'amazzi. Yasengula Maria okuva e Nateete era n'amuzimbira ennyumba e Muyenga. Yagula loole 2, emmotoka. Yaggulawo edduuka lya hardware e Wandegeya. Omwaka ogwo bwe gwaggwera ng'abantu abatamubuuzangako nga bamukubira amasimu, ssebo nga basaba okwekubya naye ebifaananyi. Bosco Kizito yali muntu kati, naye ekiro nga giweza omwaka gumu bukya lwe yakola, awo we kyatandikira. Ekiro ekyasooka yalowooza nti yali aloota. Yali yakazibiriza amaaso ge okuwumula okwannamaddala okwasooka kwe yali awulidde mu myezi ku mufaliso omutuufu mu nnyumba ensirifu. Awo n'akiwulira. Okukaaba, omwana ng'akaaba. Yatuula. Ekisenge kyali kikalu. Yaddamu okugulamira wansi. Akaseera amaaso ge gaazibiriza, okukaaba nate ne kuddamu. Era awo eddoboozi ettono, eddoboozi ly'omwana eyandibadde ng'ow'omwaka ogumu ng'ayogera mu ngeri omwana w'omwaka ogumu gy'atayinza kwogera. Yamuyita taata. Taata, zuukuka osobole okukituukiriza. Wanzita osobole okufuna ssente. Taata, taata, golokoka osobola okukikola. Wanzita ng'onoonya ssente. Bosco yakuba enduulu. Buli ttaala mu nnyumba yagiteekako. Maria yadduka n'ayingira era yamusanga ng'akankana mu nsonda y'ekisenge. Mwattu yalowooza nti yali mulwadde. Ebyo bye yalaba teyabimubuulira. Naye kyaddamu okubaawo ekiro ekyaddako era n'ekyaddako era n'ekyaddako.
Buli yagezangako okwebaka, Christopher yamulabikiranga. Ng'ayimiridde wansi w'ekitanda kye, feesi ye entono, emikono gye emitono, okukaaba, era bulijjo ebigambo ebyo bye bimu. Situka, genda okole, wanzita okunoonya ssente. Yagezaako okumira empeke z'otulo naye nga wa. Yagezaako omwenge, n'agezaako okwebaka mu mayumba ag'enjawulo, mu wooteeri, mu kkanisa entebe. Wabula buli wamu Christopher yamusangangayo. Abasawo bagamba nti stress. Omusawo eby'omutwe kololo yamuwa eddagala ery'amaanyi. Buli kimu yakitwala, naye tewali kyakola. Emyaka 3 tasula bulungi. Omukyala yamulekawo. Buli Bosco lwasumagira nga Christopher muyita. Taata, situka ogenda okole, wanzita okunoonya ssente. Bosco mugagga, alina buli kimu omusajja ky'ayinza okwagala. Naye okuva ku lunaku lwe yalonda ssente okusinga omwana we, tamanyi kiro kimu kya mirembe. Emboozi eno ngikubuulira leero kubanga Bosco wa ddala. Mpozi si mu linnya lino lyennyini, naye waali mu kibuga kino, ku nguudo zino, emabega w'emiryango egyo eminene n'amadirisa aga langi n'engoye eza dizayini. Tulaba ssente, tetulaba bbeeyi yaazo. Waliwo olugero olw'Oluganda olugamba nti amagoba amangi galeetera okuwabwa. Emikisa emingi ennyo egifunibwa mu ngeri enkyamu gijja kumalawo oyo eyagitwala. Obugagga obuzimbibwa ku musaayi ogutaliiko musango tebuleeta mirembe. Wabula buleeta ekintu ekiwuniikiriza nga tewali musawo asobola kukiwonya, nga tewali kikomera kisobola kukiggala, era nga tewali ssente nnyingi ziyinza kukisirisa. Eri alaba eyo aggwamu essuubi mu kiseera kino, ekiseera kyo kizibu. Nkimanyi sizoni nzibu nnyo. Wabula ensobi ya Bosco eyasooka si bwavu. Kwali kusalawo nti obulamu bw'omwana we bwali bwa muwendo mutono okusinga okubudaabudibwa kwe. Tewali ndagaano, tewali kakwate, tewali shortcut esaanira mwoyo gwo. Era eri abo abamaze okusalawo mu bukyamu si kikeereyi okudda emabega, okwatula, okuddiza abantu, okunoonya Katonda n'omutima ogumenyese. Kubanga Bosco kye yayiga ekikeereza ennyo kiri nti osobola okugula buli kimu ekiri mu nsi eno ate n'osigala ng'okyali omusajja asinga obwavu mu bulamu. Emboozi eno bwe beekukutteko gigabane. Omuntu akuli okumpi yeetaaga okugiwulira leero. Subscribe.